omusawo atugambye Sseggenya bwe yafunye seizures ne yerambala bakuyita batya ne yegolola ng'omulambo kati kyabadde kya bugunjufu okugobawo maama we bwe bagobe maama we yazze kubika bubisi ng'omuzadde yenna bw'akola ki yatidde nnyo n'agamba omwana wange akoze eki afudde era tetunenya maama ku kyamutuuseeko abasawo babadde balina omugobawo bo bakole ebyekisawo naye amawulire agaliwo ag'essanyu Sseggenya mulamu ali ku life supporting machine yeetaaga saala mundabye nga njogera n'ab'ekika ne bambulira ekituufu gwe munnayuganda yali ekyolina okukola si kwogera bingi nga byendabye ku social media kuzaamu family maanyi si kusalira musango yabise maama ye yabise naye nga yabikira mu kyoko y'okulowooza nti mutabanyi we afudde. That's why mbagamba bwe mbadde munsaba amawulire mbagaye kansooka entuuka endaba eddwaliro kye ligamba n'ab'ekika kye bakola ki abantu credible information kubanga Sseggirinya mubaka wa Uganda yenna ye mubaka wa parliament gwe batusigaza atalina malala ayamba abanaku bano abaliwo osangamu batono nnyo abalina omulamwa nga Sseggirinya era Sseggirinya bw'anaava mu parliament egenda kufuuka Mabira Forest kuba teri muntu atuuka ku muntu munaku ono. Sseggirinya mumulabye nga yeetikka amatooke mumulabye nga aweerera abaana twaweererako bamulekwa ekayunga bayitawo batya kayunga wano ng'ovudde nakifuma bayitawo batya katawuni akukoddako twayamba ku baana b'omugenzi Ssebulime tubadde nga tusaka mu ngeri yaffe okulaba nga tuyamba abantu bawonsi ne bano ababaka abali mu parliament bonna baleeta mbuto ng'omuntu afudde balabye wano nga banoonya mawulire balabye wano nga beeyifula abalumiddwa ennyo mufu kyokoppa Sseggirinya kyabadde akola bayamba abanaku bo baagala kujja kuwayo bubugo baagala kujja kukola breaking news ng'omuntu afudde tebaagala kuweereza bannayuganda kati Sseggirinya atulaga omukwano ffena kuba nze mbadde Jjinja mbadde nafuna contract ku Busoga Royal Radio Mpere Jjinja nkeerako saawa 12 omumama we yankubidde ng'akaaba ne muganda wa Sseggirinya simanyi bwe mpise abasirikale benkonye mu Mabira mu nsonyiwe mbadde stressed mbadde sitegeera mbadde nfuluizinze nga bwe nafuluizinga ku YouTube naye Katonda gwe nsinze omulamu nsanze wano nga amawulire agaliwo gassanyu sinze musawo naye nze mmanyi kimu Katonda alesewo Sseggirinya akyalina chance ewona era bannayuganda mugume n'okulaba nga tumuteeka mu ssaala zaffe bajjonga gwe omukkiriza abasawo ekituufu aŋŋambye omusawo ekituufu aŋŋambye ali ku life supporting machine bagiyita intensive care unit omuntu ali mu intensive care unit embeera teba nnungi nengera bangi abagenze mu ICU ne bakomawo nga baki nga balamu kuba lubaga ndyesiga ndirabe nga they are so professional ate baagala Sseggirinya ng'omwana waabwe kubanga wano ffenni batujjanjabira ne Sseggirinya bwe twajjanga ne tukolanga testi zaffe zijeno testi ez'obulamu okuva dda nadda lubaga libadde eddwaliro lyaffe kati tesobola kutuvaamu abasawo bakola ogwabwe naye Katonda yasalawo ekisembayo wabula ngumya munnayuganda yenna ali eyo nti nga tonnafuna mawulire ga kikangabwa tutandike okuyamba abantu. Sseggirinya alina emikwano emeka egisobola okuyamba abaana be singa abadde afa bonna mubalabe baddukidde mu kamera bakedde wano okufuna amawulire kasi abategedde nti alimu akasamba ne badduka tewali asigadde mu ddwaliro wasigaddewo baganda baaba babiri tubasanze gwe naawe Alex kitegeeza omuyolero gonna oguzze wano okufuna amawulire gudduse gujja kukomawo in case of anything but nagukomye mutulekerengawo okulaga abantu omukwano guno nga bali mu bulumi bwe buti nze Sseggirinya mulazi omukwano mu bulamu ne bwali bawonye alikimanya nti nalikyaliwe ne bwali bagenza awantu wonna alikimanya nti likyaliwe gwe omuntu yenna alaba bajjo laga abantu omukwano nga bakyali balamu okusinga okuddukiranga amawulire mu biseera bino ebyakazibizibi ne mwefula abanyulwa nga bamusanyuse nti mubadde mufunye constituency naye Katonda engeri gyakyayagala Sseggirinya omuntu yenna avuganya constituency tojja gifuna kubanga Kawempe bagikwasa Sseggirinya emyaka 10 ne wana agenze yonna gy'aligenda oba mulamu alisigala MP we Kawempe omutuufu balumirwa abanaku